Ita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye abaagala okusanya bibuyabuya basajja bakulu abalina abaana n'ogamba nti twagala ssente tusaanyeewo Kimera olusozi lwa Kimera nodde ewuwe ne weebaka n'olya n'onywa Ssaabasajja Kabaka byonna bye baagala okukola bikyamu nkuyita yonna gy'oli mukama wange. Ssaabalangira ekibuuzo ekyange mugambye omwaka ogujja mulina enteekateeka ey'okulambula enteekateeka ku mbiri naye temuvuddeeyo leeti kuba mulimu embiri ezimu nga olwa Ssekabaka Kyabaggu Emuyomba Ekyebando waliwo n'olubiri nga waliwo n'ejjinja nga ery'Ebumera tulaba nga byo already biringa ebimaze okusaanawo nti olubiri luli lwenkugambako bamala nadde oduzimbamu munda ennyumba z'abapangisa. Waliwo n'olubiri olwa Ssekabaka Kalema waliwo abajja nga abalangira bagamba si baawo naye ng'ate sayidi eri egamba baawo ne batuuka n'okwagala oziikawo. Ensonga eno mugea zikola mutyo zitereeza. Ensonga eno batugiwa obudde naye ng'ensonga enkulu ebaddewo bwe mulaka tegugenda nti kakati gw'oli wano wajjawo otya bakati waliwo naffe agandi najja mu lubiri nga ndeese obubaka waleeta obubaka tava myaka 10 myaka 2 bene tugenda okuwandiika baani abateekeddwa okubeera mu mbiri zaffe babeeramu balabiriddwa batya nenda tusobola okugitunula muti ono ali mu lubiri luno naye alina omulimu gwakola alugambe mu mbiri mubeeramu abasiige mubeeramu Katikkiro w'olubiri n'abakola emirimu emirala abo bonna twagala okumanya nti kakati olubiri lw'Kyabaggu Ekyebando mulimu abalubeeramu bantu 5 ono ye gundi ono era ajja kuba mukolo ki naye kati kibadde kiri awo ayagala okunoonya obudamu yalisonseka lubiri tugenda okukola nga ttiimu okulaba nti buli muntu ali mu lubiri alina ensonga yamuleetamu obuvunaanyizibwa bwalina okukoleramu era ebuggwawo ate gye yava kubanga lirisimaka eyo ensonga enkulu tutandiseemu kikeereze naye kibadde tutambula tunazo tutaasizzaako naye kibadde kitambula si mu lwatu naye mu ngeri ya mu lulyo ate ngenda kutambulira ddala etteeka omanye ekikulu kye twafuna nti amateeka n'obuyinza bwa Ssaabasajja edda ng'emisango egikwata ku ng'amasiro 2 n'ettaka ly'ebika Ssaabasajja asalawo ekyenkomerero naye kati olwanyisa kino ng'ojja kudda mu gavumenti awaabye dda mu kuwoza kola ki kakati twagala okulaba nti ffe ffennyini baga nannyini mu kufuja akwatawo ne baga nga talina mikwano naye namwana omulimu gwe muli wakati gwe mukola mu lwaliro nammwe mutukwatiddeko ne tujja kutambula nga ffenna okulaba ensonga gundi olwebyo egindi lufaanana lutya era mutuzeeyo mutya sebo tekikola si tujja kuvaayo mu bwangu ddala wajje otuwulira nti ennaku zino bakoze kuzoganya ng'etteeka ly'abalangira buli wamu wonna wonna okulangira simanyi kye muyinza kwogera ku nsonga eno kuba mukonyeeko kikoona naye ng'ate tulabawo obuzibu bungi nnyo awamu tulaba nga amasiro bagamazeewo awamu tulaba n'amayinja amakulu ennyo bagamazeewo simanyi kiki muyinza kuba nga mutuyirira ku nsonga eyo. mwebali nnyo ekibuuzo ekyo naffe nga bannannyini lyo kituluma naye enteekateeka yaffe ey'omwaka guno ogujja twateekawo olukiiko luliko Ssaabalangira bisaabalangira ku masiro n'embiri ne bammemba abalala twebuuza baani abatunda amasiro n'embiri zaffe tujja kusanga musajja wansende nga Kawuma Mase nga Kawakobe nti yatunze tujja kwesanga Musanje Goloba Suuna ffe tukola ki ffe twetunda naye ndowooza kyava ku bbanga Obwakabaka waffe bwaviirawo ekolebe ekusomozebwa nga kw'amaanyi okuteeka olukiiko olwo nga twaba tuddemu tulondoole ate ne bannaffe olaba abaakola obukujjukujju ne bakyusa ebyapa ebyo nabiza mu mannya gaabwe naddala ekyo kisinza kubeera mu Bambejja kubanga bagenda bakyusa ebyapa ebyo ne bidda mu mannya gaabwe ate ettaka ne baligabira bannaava ne basaava nakireesa obuzibu kyekintu kirigenda okusimbako essira omwaka 2025 guno
mwe mulina okuviibwako bajjajja abalangira abakulu b'emituba, abalangira n'abambejja ab'enkizo mu lulyo wamu ne bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya. Mu ngeri y'emu ekibbattaka kyeyongedde nnyo era mu embiri n'amasiro gaffe gatataaganyiziddwa nnyo wamu tusigazza Bugiro. Tuteeseteese okusaba n'okwebaza Katonda olw'ebyo by'atuyisizzaamu era twebaza n'obulamu bwa Ssaabalangira. Twebaza nnyo obulamu bwa Ssaabalangira. Kwongera okwebaza Ssaabalangira, bajjajja abalangira abakulu ab'emituba, bannaalinnya, abazaana n'abasajja ba Kabaka abali mu mbiri n'amasiro wamu ne bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bya Buganda olw'obuweereza n'okunyweza Namulondo wamu n'obuwangwa n'ennono zaffe wakati mu kusoomozebwa n'omuyaga omungi. Okusaba kuno kujja kubeerawo nga 13 Ntenvu 2024 ku lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Wangala I Nterega. Twagala nnyo okwongera okunyweza ensonga y'obumu ate n'okukubiriza abalangira n'abambejja ffenna okubaayo mu kusaba. Kubanga okusaba kuno Ssaabalangira nga bw'annyonnyodde kugendereddwamu okwongera okwegatta n'okwongera okunyweza emiwaatwa egibadde giyitamu ebintu byaffe ebimu nga bisaanyizibwawo abantu abamu tuyita bannakigwanyizi omuli embiri, amasiro n'ebifo by'ennono n'obuwangwa bwaffe. Omukulu omu abuuziza ku kigambo kya ensozi. Ensozi si lumu lwebumera naye ensozi nnyingi mu kiseera kino ziri mu kiseera ekizibu. Olwo twasazeewo tusabe tusooke twesabire nga tuyingira omwaka ate nga Ssaabalangira bwamenyeemenye enteekateeka eyo tulabe engeri gye tugenda okutandika omwaka n'enteekateeka eneesobozesa okununula n'okutaasa ebifo byaffe kitayita mu Busiro. Njala okukubiriza abalangira n'abambejja wonna okujja okujjumbira okusaba kugenda okubeera mu lutikko e Namirembe ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogwa 12 olutikko ya Pawulo omutuukirivu oba omutukuvu Pawulo e Namirembe. Okusaba okwo kugenda kutandika essaawa 9 ez'olweggulo. N'olwekyo nkubiriza mwenna Baserulya Olulanga, abaana ba Ssekabaka mwenna, abantu ba Katonda bonna mu Buganda, mujje tusabe twebaze Katonda olw'ebirungi byatuwadde. Amanyi muntu abaneddembe okusasula naye ogamba nti ngenze gye kusaba bansabire wabula gwe kusaba nti njagala okusaba mutegeragana n'ekkanisa oba n'ekkereziya oba n'omuzikiti. Tekiriko mateeka gali awo gawandiikiddwa nti onooyitanga buwungi n'ogwo nakuwa olukusa mugenda musaba. Kakati okusaba kuno bo mu kkanisa tumanyi nti kuli mu mateeka.